Aya basi embeera nga bwesobodde okuba ate ng'etambula y'emboozi ey'omukulu ono asobodde okuba ate ng'akyalemedde mu ggulire. Ndowooza embeera nga bwesobodde okuba ate ng'etambula akayimba aka Bobi Wine ke tubaddira kwakayita abalungi balumya. Ndowooza kakyajjidde ku musajja ono omukulu gwe bayita Lwasa era akomyewo mu mawulire ng'ali ku mwana w'omuwala. Tumaze emyezi ng'ena nga tukyakola ku mboozi z'ono omukulu gwe bayita Lwasa, ab'e Masaka bamuyita mugagga w'e Masaka. Waliwo obutambi obubadde butambula ku Facebook ku mitimbagano egy'enjawulo wiiki ewedde nga mwe mulina akaddana n'abatanzi ne bagamba nti oba omukulu Lwasa yakafulumiza nga bw'omanyi yabeesoosa ab'amawulire era okwogera ku nsonga zonna. Ekyewuunyisa omukulu ono giweze emyezi 4 nga yafuna omugole omupya naye akyalemedde ku mawulire. Ensonga zino era asobodde okuba ate nga ajja azoogereko naye oba afaaki sooka owulire abakyala mukuula naye akuula eza Lwasa. Ayaya katutandikire wano omukulu Lwasa avuddeyo n'obujulizi ng'akakasa ng'agamba bw'aba agamba nti poliisi bagende ku poliisi bakakase basibe ddana n'abatanzi eyafulumiza akatambi ako. Lwasa ye mujulizi asooka ate abamu bagamba yateekamu ssente bawufulumi ne bitusobera. Lwasa wuuno ayogera omugagga wamwe ab'e Masaka batugamba ekifo ky'okumbuuza ebipya nembikubuulira wandibadde ombuuza omugole afumba atya kakati omuntu ne bwewekweka otya ensi eno ekwanika ne bakutegeera. Nze bwe mba nina omuze nga ndi musizi nnyinza okuserera emyaka leera lumu nsera nga abakuumi bali bweru balawuna bakola ani eno bakola kafyu era ne bankuba ekyasi ne bankubira ekyasi ku lusebenju nga nabadde ensera. Omuntu bw'aba wa muzeegwe ajja kukwatibwa ajja kumanyika. Aya basi ye mukulu Lwasa naze abajjukira obulungi emboozi tebankadde nnyo kankujjukizeko emyezi ng'eno egisobodde okuba ate nga giyita. Omukulu twasobola okuba ate nga tumunoonyako atubuulire ddana n'abatanzi yali akolanga ani. Aha na bino yabyogera mwagala mbiraba amukoledde kino ebintu ebyo byonna bya bulimba. Waliwo ebyo byonna bye boogera nti simanyi Pulado biki. Omuntu nga mukozi wa ku TV oba ku leediyo omuntu yenna asobola omuwa. Saagula Pulado naye nawulidde Pulado nagula Pajero naye ate mwe mwakikwata bulala ebintu mulina omubirabira ffe tutabirabira. First of all ndi musajja mufu sirabangayo wali tteeka nti omufumbo talina kukola bizinesi na mukazi mulala. Aya basi yali yeesimbyewo Masaka ku bwammeeyo omukulu oyo gwe nkutegeezaako mukulu Lwasa. Wabula nze sente nnyingi mukama baaba bwe ziba zinankola bino ebya Lwasa. Mukulu Lwasa na bino abyogedde katambi kaddana n'abatanzi agamba nti yono era ayina obukakafu bwe ziba nga ssente mukama zinantuusa wano eza Lwasa tozimpa. Nabiraba ndi namanya nti byebyo era namanya nti ebyo mujafuna n'ebirala engeri gye nalabaga bamuwasizza oba mbaga oba kwanjula oba kukyala ndowooza oyo bbaawe yamuwasa beerabidde okuggalawo ne bakuba vidiyo nga bali bakolera kyokka nteyadde n'abatanzi. Aya basi yoyo nno omugagga w'e Masaka tubategeezaako ye mukulu oyo Lwasa gye buvuddeko agamba nti mwana muwala ono yamutegula ennyumba yonna n'asanga nga byonna abibbye ebintu ne bannange Lwasa era yasobola okuba ate ng'asembayo ng'akomekkereza nti ddana n'abatanzi bw'anaaba teyezzeeko akyafulumya obutambi bungi nnyo. Ab'e Masaka muyita mugagga tebategeera tebedda nako kuba siriwo okutraininga bantu mpisa tebategeera bulungi nenze byenkola mbitegeera. Kaya ne mamaaza n'agenda mu kamera ojja kutya nja kuteekayo byenjagala byonna. Kati simu bwe beekyaliwo ngisuule nabikwatira mu simu ne bisigalamu kukwata vidiyo ng'ate nina essuubi erigyeyambisa mu maaso. Olwali olunaku lw'abazira njigeeyo ekyo mutegeere obuzira bwange. Ondowooza omukulu munaamuwabula kubanga embeera nga weetuuse. Omukulu Lwasa waliwo kye bayita age and dignity.
amuli okumpi akimutegeeze bwe kiri naye tambula omukulu ono asobodde okuba ate ng'ayongerako obukakafu nti Diana Nabatanze yasobodde okuba ate ng'afulumya obutambi obwasobodde okuba ate nga busasaanira emitimbagano gyonna ategeezezza agambye nti akakasa nti Diana Nabatanze yali amumanyi era omukyalo yali agwa n'ensimbu bannanga abasajja bw'oba okyalina ssente z'olina sooka ogumire ku ezo omukulu ono asobodde okuba ate ng'agamba nti Diana Nabatanze yali amumanyi nnyo ng'agwa n'ensimbu era akavidiyo yakalabye n'ategeera ono ye mukwano gwe yali agwa ensimbu wuuno mukulu Lwasa yoyo kati gwomanyaani yoyo abantu bonna baba balabye nga yeye yoyo kati nze naga nti mulala yoyo kati sitaba nga agwanga ensimbu yoyo agwa ensimbu ati nga acamuse kati byebyo byebyo sanaye nga alala abadde agudde ensimbu manya nti yoyo omwana muwala gwe nalwa naye gwe nalabe mu vidiyo aya basi ndowooza owulidde mukulu Lwasa ekyamulese mawulire abantu bayinza okwebuuza nti bannamawulire be bamunoonya mukulu Lwasa yasinga okuba ate ng'anoonya abamawulire era bwe yawulidde nga akatambi ako kavuddeyo yasobodde okuba ate ng'ajja mu mawulire yeewozeeko n'agamba nti si alabikira mu vidiyo wabula nti ali mu vidiyo yamumanyi bulungi bukyo ekyamulese amaze emyezi ena nga yafuna omukyalo omupya abakyala baloga naye baaba kye bakola Lwasa naye banvuma ekisooka sinze nabadde mu vidiyo ekyokubiri peji yange siyafulumiza vidiyo kati abantu banjagazaki za ne Uganda mwe sirina bubaka bwempa basirusiru wensemberera olabe aya basi omukazi yamukyawa n'agifuulira ddala empalana buno bwe bayita obujja bwe buva mu bujja bunaabaki mukulu Lwasa wuno akyewaana mbu yawona Diana Nabatanze era akakasa ne bala bamututte ku poliisi ajja bakakasa nti akatambi yakalimu oba yabasasula okukola bino oli mu ansa mwozanyira era ebifaananyi ebyo singa vidiyo zonna zirabye nga nali sina wasa njakufintinga nti bw'oba ne mukazi wo ewaka nga wamulese waka n'omusiibula nti ogenze ggulu ne bakuyitanga omukazi ali mu bwenzi n'ojja ku ddirisa n'owuliriza tosobola kutegeera nti oyo omukazi wange kakatikati ombuuza biki nkugeeyo oyo gwe nalabye nvaako nze yoyo oba mumumanyeyo omulala mumuleete naye tumwetegereze ebyo nga tukitwale nga bwolaba naye nze gwe yoyo aya basi bwe ziba nga ssente zakunkozesa ebyo abajjukira obulungi mukulu Lwasa na bino yabitugamba sooka owulire ggwe saagala emboozi ekaddiwe tebategeera tebedda nako kuwasiriwo okutraininga abantu mpisa tebategeera bulungi nenze byenkola mbitegeera kaya ne mamaaza n'agenda mu kamera ojja kutya nja kuteekayo byenjagala byonna kati simu bweba ekyaliwo ngisuule nabikwatira mu simu nebisigalamu kukwata vidiyo kakati yanziba kikyoyo bwoba olaba ekiyinza okunnuma era yafuna gwasobola okubba nga tajja bifaako nabanyumiza ebbanga emabega kaawo nti mu apartment gye namuleka nagenda okuddayo ng'enju entunuulira bintu nga byetisa bitutte ebyomugaso byonna muloopi aya basi yamubba ebintu by'omu nju byonna omugagga akaaba bw'atyo naye tewali bibiina bikwasaganya bagagga bitundu b'e Masaka biyinza okubuulira ku muntu ng'ali wakati gye bayita age and dignity nga bisobodde okubulaabula abayinza okuwumbawumba kuba akadde kano abamugamba ye abagamba bw'ati aboogera nti siina mpisa nti ndi w'amaalo be basinga okuba ab'amaalo ffe bannamasaka tuli basajja bagezi nnyo ne bizinensi ezisinga wano nga weetegereza ffe twazisookamu bujja bwe buboogeza ebyo era bwe ngula emmotoka yange ng'eyo genda okulaba nga waliwo akataala akansanyula nga nkateekako aya basi ebyo g'obikola weka baabibuuka negataako omukulu ono ndowooza ensonga yazizizaawo mu nteekateeka eyo ye akyalemeddeko Diana Nabatanze buli wajja mu mawulire babeera bamubuuza ku Diana Nabatanze ate ng'alina omukyalo omujja naye nga Diana Nabatanze yasobola okuba ate ng'amukolera kwe kusirika kati
kati ekitegeeza Lwasa bamuwangula bamukyawa kati ali mbujja awe bagambira sente tegula laavu ne woba oyina mmeka aya basi Sebu agamba atya Sebu ebbanga libadde ddende ebbanga lingi abatalidde okulabikako mu butaala buli kadde abadde ajja Sebu tukoyo obutaala Sebu Abani agamba atya ogamba otya Abani Kiria tewalenga tewa birungi naye omanyi Lwasa atwabiza nnyo abasajja wabula kyatukola atali mu bakole ate agalira ddala naye waba omuwala kyawakola asirike naye aswadde nalonga ndi jamani okakubuta nalonga alabiseeko bwagambye Lwasa kyatukola kabulangana abasajja naye Sebu nampijja mikono wase butaali wasaja kuba sinampijja goberera Sebu wase bitaano lwaki togoberera goberera bulungi Sebu Abani agamba atya mma Jendi Sebu Kamboti Sebu nanti ono Semogere Fred emirambi mu kibinge bagamba atya akati omukulu wa aleke okutuswaza bwatyo iyo omukazi ate ebintu byonna atalikubyasa byonna bye bakola abiyaka byonna era bulungi Sebu Abani agamba atya tubale tuweereze boss ayo katende ekyaza ne mukulu Lwasa naye atulekemu abasajja atumalamu ekitiibwa mbu bamubba sente zobadde ano nabatanza muddize sente bigwe sente zalina nnyingi aleke tuswaza ngaffe abasajja agambye mbw ab'e Masaka bye mukola Sebu Hello agamba atya Sibale kueleza enyabo Mama Tauto ne mukulu Lwasa wuuyo tujeke kyalo twakowa abasajja weeba kati saasira omukyalo omupya afumba alo Abanike kiriwo nzaaliko ontumirangako nze bese kati nyondo kale kati nyondo hallo tuwere kale muli Ashraf ndi wano Mijunju kasifotera bagamba ati ab'emijunju ab'emijunju tebalina buzibu era bakuwuliriza okufaako obufi mukulu munnamwe wuuyo kaakati bannaayo abasajja twekaza naye abo bujja buluma yali yasimbewo ne ku bwa meeya Sebo bulumira ddala bannange kale nsigadde kuasiafungulwa no Mijunju kabira kyolera webale kutuweereza bayita nti yamulogana amulesaamu kasala kubo nze ngamba ddana nabatanzazeeyo sente z'omusajja ndowooza anakkakkanako kubanga Sebo ye bosi Sebo aliyeyo Sebo Abanike agamba atya nze mbadde sitede akatyogerako ne birimye nga ndikibimba kyazanga naye kati omukulu Lwasa agamba mbu omugagga kati omugagga kinaawe kati alumya mbu omuntu yamubba abagagga bwe tebabirowooza singa yayesimbawo ne bwetu bwe yaliyogedde ebyama by'abantu lwaki ye yabiraba yekka walayi Lwasa ayeddeku nsajja ayina ebbuba ayaya Sabula agamba atya kanamiti abanike kiri kanamiti abanike halo Abanike yeraleko kale
Nze boss kugenda emikono. Oyo omugaga lwasa tuswaziza nnyo era asana kibuka yatambuka. Era temwaka muwaya teyayitanamu nga mwaka muwaya aliiseemu. Zebo Adamu yoba kuulira boss Mwaje yufumu. eh Nawa mkulu